po jako akawuwo. Tuina kusoma mana panja ateke mama nyi batuwandike batuwa ku sente tokyalina kye tulisa abaana bannange. Akakiiko ka Paalamenti akalondola ensimbi y'omusolo aka Public Accounts Committee olunaku olwaleero kasisinkanya abakulu okuva mu kitongole ekiddukanya ekibuga ki Kampala Capital City Authority okubadde Minisita ombeezi wa Kampala Honorable Kabuye Chofatogabye, amyuka Ssenkulu wa Kcca David Luyimbazi ssaako ne batawuni kiraka ba divisions etaano ezikola ekibuga Kampala ku nsimbi emitwalo 10 ezaweebwa abantu abakoserwa emirimu gyabwe mu kiseera eky'omuggalo gw'ennakwanamu 2. He said he never received an invitation letter, but the minister has received invitation letter. The town clerks are there. What did he use then to communicate to the town clerks? How does he receive invitation or letters in their offices? If the minister can receive a letter that was sent on the same day I proposed, the same report which the minister have read to us is the same information that he was supposed to give to us here. Minisita ombeezi wa Kampala Honorable Kabuye Chofatogabye abulidde akakiiko kano emitendera egyayitwamu okugaba ensimbi zino ng'abakulembeze bangi abawa amagezi wabula nga batawunikira be balina okusengeka amannya gaabo abalina okuganyulwa mu nteekateeka eno mu bbanga lya nnaku 3 era nga buli division yaweebwa obukadde 20 okukola enkalala zino. Uganda shillings, there was a suggestion of Uganda shillings 100,000 to be transferred or distributed to 501,107 households, which were found to fall under the following categories: 1, bus and taxi drivers, baggage carriers, including all those traffic guides, the touts in the bus park areas, salon, massage parlors, teachers and support staff in both in private schools and government schools. As a result of that, the Ministry of Finance authorized the release of 553 billion. Mu divisions etaano ezikola Kampala abantu emitwalo 15,774 be baganyulwa mu nteekateeka eno nga mu division y'Ennakawa abantu emitwalo 2,773 be bazifuna ate Rubaga abantu emitwalo 3,889 be bazifuna, Emakindi emitwalo 498 Kawempe abantu emitwalo 4,382 be bafune ku nsimbi zino, ate mu masekati g'ekibuga abantu 740 be baganyulwa mu mitwalo 10 nga mbano mwalimu aba bodaboda, abasaluuni, abataxi sako n'abalala, newankubadde ng'okusinziira ku Kcca waliwo ebyaleeta enteekateeka eno okugyamu ebirumira gamba ng'abantu okuwaayo ebibakwatako ebitakwatagana sako n'ensonga endala ekyatattana omulimu gwabwe gwe balina mu nteekateeka eno ogw'okusengeka enkalala. This operation was spearheaded by the Prime Minister. And there was an interministerial task force, and we would meet regularly when the process started in the Prime Minister's office, where we discussed strategy. Whereas the overall guidelines were being given by Ministry of Gender, as the process started, it faced challenges, and we had to change tactical directions as we were moving. Given the urgency of the need to get money to the people who are actually suffering, we had to change even some of the directives that were issued by Ministry of Gender. Kyokka ababaka abalaze obutali bumativu ku nsonga ezimu abakulu b'ekibuga ze balambise omuli engeri abantu abafuna ensimbi zino gye basunsulwamu, ensimbi obukadde 2 engeri gye zaakozesebwamu n'ensonga lwaki zaaweebwa bannakampala bokka, enkalala z'abantu abafuna ensimbi omwali n'abataali bawejjere ssaako n'ensonga endala. From Kampala City Council, ED, whether you have a record of all these categories in your possession, because Cabinet in its wisdom directed that the administrative records in your possession should be the point of reference in identifying. I think maybe in the meantime now, we need to focus on 2 things. 1, we will all agree that the desire to get this money was across board. All of us as we speak now, our constituents were not part of the beneficiaries, but are expecting. And 2, we are still continuing to expect. Many people, even in Kampala, are still expecting this money.
Wano Minisita Kyofa Togabye mu kwanukula abuulidde ababaka nti mu bbanga erya ssabbiiti esatu z'amaze mu ofiisi eno tannaba olutalo lwonna wakati w'abakozi mu Kcca ko ne bannabyabufuzi abalondebwa abantu okubakiikira ku kitongole kino nga bwe bizze byogerwa so nga ne batawunikiraka boogedde ebimu ku ebyo kwe basinziira okuwandiika abantu omuli n'okweyambisa ku nkalala okwagabirwa kawunga mu muggalo ogwasooka. Issues raised by the members, including all the town clerks, because some of them are division-based, some of them I know they are at the center. Then I will come in again to wrap up with mine from the center. Now, regarding the first question regarding accountability for the 100 million, yes, Ministry of Gender has written to us, and by Wednesday, as the Minister has guided, this accountability must be given by the town clerks, because this money went directly to the town clerks, who recruited the data entry clerks. So that accountability is going to be given, and we can also share it with the committee. Amyuka Ssenkulu wa Kampala David Luyimbazi akakasizza nti ensimbi obukadde 20 zaweebwa butereevu batawunikiraaka abalina okukola ku nkalala z'abantu so nga n'abo ebyuma bye byatimawa olw'ebibakwatako. Agambye nti ensimbi zaabwe ate zaweebwamu abalala abatalina birumira bibakwatako okusinziira ku biragiro ebyavanga mu bakulu abali bavunaanyizibwa ku nteekateeka eno. As we began the process of identification of beneficiaries, there was a state of flux. Decisions kept on being made as we progressed. And these decisions were under the chairmanship of the Prime Minister herself. We will receive guidance and new instructions. Some of these things were not operational. When we go to the field, it became difficult, and operational decisions began changing as we moved along. Like the involvement of ISO was never part of this. Ndisara Nandaula, kura ABS TV, Kcca. He walked to his office. He has not walked to us, but we took an initiative to visit the road mayor and his executive, and we had a 4-hour interaction.